Wano okola ki mu salon wano? Oba mukola ne Josh? Kola scrub. Kola face. Abalina pimple, abalina rashes. Tubakolako bulungi nnyo ne bavaawo nga banyirira. Ate massage? Ne massage. Ndoza mulaba akaana bannaye. Abali around wano ebbeeyi yakuteesa. Musajja tusooka ne tumukolako n'asala enviiri, ne tumulongoosa bulungi, ne tusala ekirevu, then najja massage. Asiza akisala. Kikwata mu just bikwasinga time ya massaginga. Tukimassaginga. Massaginga ekirevu ky'omusajja. Nakinyirirawo nanyumirwa nishinyirira nonyirira. Namba yange eri 0700 0700 23 97 94. So abasajja abagala bakola batya? Bakolako massage, scrub. Twegasse ku mwana ow'obuwala wano. Twagala tuyanjulireko Kenya lyantu tulabe naye engeri like wano akola ki okusingira ddala. How are you? Omanyi oluzungu? Kano kankakwatire. Kanonze posti nza kakwata gano manyi gakazinda lusigatta oli otya? Ndi bulungi oli otya sebo? Bulungi ebya ddala. Gwali erinnya lyo? Manya gange nze Rashida. Lulimi ki lwosinga otegeera obulungi nnyo? Lusoga, Luzungu, Luswahili? Luganda. Luganda ate Lusoga tolumanyi? Pozi oli Muganda toli Musoga? Okay, Rashida. Wano okola ki mu salon wano? Oba mukola ne Josh? Kola scrub. Kola face. Abalina pimple, abalina rashes. Tubakolako bulungi nnyo ne bavaawo nga banyirira. Ate massage? Ne massage. Ndoza mulaba akaana bannaye. Abali around wano ebbeeyi yakuteesa. Oyinza n'okuva ekireka, oyinza okuva esseeta, oyinza okuva every omwana wuno wali wano wakwata bulungi nnyo. Kati gwe omuntu wajja wano mu salon yatuukirawo? Atuukira wa Josh Jamaica. Nasooka mala okusala enviiri tugeze musajja yazze. Musajja tusooka ne tumukolako n'asala enviiri, ne tumulongoosa bulungi, ne tusala ekirevu, then najja massage. Asiza akisala. Kikwata mu just bikwasinga time ya tukimassaginga. Tukimassaginga. Massaginga ekirevu ky'omusajja. Nakinyirirawo bananyumirwa. Nanyumirwa nishinyirira nonyirira. Omusajja mu massaginga ekirevu nanyumirwa. Anyirira ng'ate bwanyumirwa. Kati omuntu waba massaginga akozesa mukono ki tugeze ng'ekirevu? Devu wesabuno. Seno wansi. Okoma wano wewati owa omukono yongera n'ogisaba oti pake mu kifuba. Tulina komeno bwetti mu bulago. Noli wayinza okwesibira n'agamba ne muno mpulira. Bite kutambula bulungi akasente nja kwongeramu. Ebyo bigenda ng'obikubaako. Wayongeramu akasente tukola ne massage. Tetuyingiza munda tukoma ngamba mu kifuba muno abeere muno wemu kyasajja abayo nga abayitago banyiganyiga ebinyamanyama bikoone. Tubanyiganyiga. Mubiri navaawo nga guli steady. Kati so omuntu singa oba omulagirira wano ku salon oyinza mulagirira okutuukawo otya? Tugeze yatuuse bweyogerera ayagala kujja wano. Bweyogerere nga bweyogerere ku kkubo. Ali bweyogerere wali azze tugeze atuuse ku Gwatiro Road. Amulagirira okutuuka wano. Tumugamba ajje akwatewo ka boda atuuke waneeno ka poliisi abasinga bamanyiwo. Waliwo ne parking. Opposite parking yaba 7 side. Awo wennyini ka poliisi then oba otuuse ku salon we tukolera. Nene webigira solo tambula wano ndaba kumpi nnyo. Owa boda gwe babye bamujjako 10 gwe batabye 5. Baba nga wakyaliyo boda yebi. No webigera otambula n'otuukawo. So kiki oyinza osuubiza customer especially nga musajja nga azze wano kubanga mumuyoyota. Basala akaviiri then amala gye n'omukwata ekirevu ekyo. Omutereeze kiriya anyumirwe nga bwanyirira. Anyumye nga wanyumirwa. Musuubiza ki? Yasinye kyamaanyi omusuubiza. Wali okusuubiza ate n'okati ogamba nti kusuubiza service ey'omulembe. Tumusuubiza service ey'omulembe. Navaawo. Akasente temuseera nnyo. Era sente scrub tuyinza okujjako nga akana. Akasente tebazoogera mu gundi. Naye oga sente za kuteesa. Bannange.
kuba aliwo omuntu ayinza okujja gwe nayogera ssente zo ng'agamba birabika bya mitwalo ng'ebiri olaba obeera omaze omusindaiko nga ssente mujja ne tuteesa akasente katono kanseko buseko sente kaseko buseko tuteesa bbeeyi denge tukula nayo gye tugenda ennaku zonna gwe wano obaawo nti kuba kati engeri gye balabye gwe yagala gye nga gwagenda omukwatamu mbeerawo buli lunaku so kasitoma ajje muteese ajja ne tuteesa bbeeyi dene tumukolako navaawo nga sente ze tezimusaze nga nyumiddwa ngagaba kankutipinga nekutimbinga nkwongere mu bwogezi kyekyo singa tugamba tugezezaamuuko wano oyinza otugerezaamu n'otukolamuuko kati oyagala kola olya ku kamera obanze mwenyini onkwateko mpulini bagaye bannange kyempulira wano kati gwe kenyini genda otuule ekyo tugenda kikola gye bujja mu maaso awo nga tufunye ka time naye so musobola okujja nembeera nga musapootinga bano bavubuka abalina omulimu gwabwe waneeno nesooka ojje nebibuzo byenjagala okubuuzaamu ko 1 then tukole kyo tumalirize kati gwe oyina boyfriend oyina omusajja nina oyinayo omusajja oli omwagala nnyo tosobola mukiitingako asobola lega naawe tosobola sisobola naye takukiitinga simanyi tomanyi kati oba tomanyi okimanyi naye tamakimanyi nti oba omukiitinga anti era teri muntu kwesiga munne buli omu teyeesiga oba yagadde kyogera mu maaso ga kamera nti munnange sobola kukiitinga naye nga singa tudde ebbali osobola okugaba enamba ye wano abantu ne bakubira bajja wano ku Salon osobola okugigaba ate bannakubira nga basaba birala obagenda babulookinga oba kati bagambe bakozese yange bajje bagguke wano oba tugabe enamba ya manager wa Salon bajje bakutuukeko era oshigenda beera sha tekijja okusinga kubanga abajja okubanga bakuba amanda nga si beera bangi ne lwakuba esimu ye baako tevaako Josh ateka enamba ye kati tosazeewo oli osalawo abakyala baagala bakolako tugenda kugenda kyo explaininga kale soma enamba y'omuntu ali awagirabe ajje omulagirire ajje omukole scrub wano ku Salon. Namba yange eri 0700 23 97 94 so abasajja abagala bakola batya bakolako massage scrub so kwajikwatira woti wansinsi nga talabiko silenting emotion kutumalirize abasajja abagala kola batya abagala bakolako scrub massage tubikola bajje n'okutereeza ne bakunyiganga ebinyonyi skin eterera kiriya nnyo so enamba ogambye ereeta ddamu tusome ku namba eri 0700 23 97 94 so bw'okuba ogenda banga oyogera butereevu n'omwana omuwala ono akulagirire wano Salon weeri weeyogerera Wellspring ejjewobeere so kusilentingemu awo oyo ng'alemeddeko nnyo customer bwe tusomye enamba n'agiwulirirawo ng'ayanguye okay so tuli butereevu tugeza okulaba nga tukwasaganya ensonga wonna wali ate okusala embiri ko tonna bakuyiga okusala embiri sinayiga tonayiga kusala mbiri nazo ogenda oziyiga mpola ate okukola aba dreads abo kiki oyinza okukola ku bya dread kunazambu nazo bano zirookinga ozimanyi okulookinga sinayiga nakwo bulungi naye ozimanyi naye waliwo omulala abikwasaganya okay kale so twongere okuwagira n'okutugobera tugenda banga tubaleetera update zonna tujja bakoleko video nga tukola massage omulabe engeri gy'abeeramu nga bamukolako nze Sonko Muhammad katugende mu maaso